obutagwa nabo? What are you going to do so that you don't fall with them? Gwe weesiga erinnya lya Mukama. Trust in the name of the Lord. Gwe ddukira mu lyato. Run into the boat. Eryato nga banaatera oddiggala. As they're about to close the boat, bw'abadde tannayingira. you hasn't entered yet. Yingira mangu eryato. Enter quickly. Yingira eryato. Enter into the boat quickly. Mu lyato wokka. Only in the ark. We wali okubeerwa. That is where there is We wali redemption. obukuumi. There is deliverance. We wali obulokozi. There is salvation. Era ng'eryato lino si ddala. And this boat is none other than Yesu Kristo omwana wa Katonda. it's Christ Jesus, the Son of God. Kampulire yagamba nti amiina. Let me hear your amen. Ebitta abalala. What kills others Tebigenda kutta mwana wa won't Mukama. find you to kill you. Lekera okwegeraageranya. Don't compare yourself. Ebitta abalala. What is killing others Tebigenda kutta. won't kill you. Uganda mpulira. Uganda, listen to me. Uganda wulira. Uganda, listen to me. Eggwanga lino erya Uganda ndyagala. I love my beloved country. Pulezidenti wa Uganda. I love His Excellency. Mukama akuwa omukisa. May God bless you. Lino ly'eggwanga This is the nation lye tutawuliramu nga baziyiza okusaba. that we don't hear people being stopped from Eggwanga prayer. eriyambye amakanisa okukula. It has helped churches to grow. Eggwanga erikkiriza freedom of Worship. belief. It gives us freedom of worship. Freedom of worship. Eddembe ly'okusinza. Mu mawanga amalala In other nations, okusaba baakugaana. they prohibited prayer. Bw'oyogera ku Bayibuli bagikuba. When you talk about the Bible, they beat you. Uganda Katonda agenda kutaasa. Uganda, God is going to save you Kubanga wakkiriza amakanisa. because you accepted churches. Okusaba kubadde wano okumala kati emyaka etaano. There has Buli kanisa ng'esaba ekiro. There has been overnight prayers every night for 5 years here now. Abatamanyi ne batujerega. Those who don't know, they jeer at Ne us. babuuza lwaki musaba ekiro. They ask us, why do you pray at night? Lwaki musaba buli lunaku. Why do you pray every day? Essaala ze tubadde tusaba. The prayer we've been making ze zigenda okuwonya Uganda. are going to save our nation. Katonda zagenda okutunuulira. God is going to base on them. Ataase Uganda. Save our nation. Uganda Uganda. tegenda kuba na mirambo. You're not going to have dead Ekyo bodies. tukigaana mu linnya lya We Yesu. cancel it. Katonda waffe mulamu. Our God is alive. Abadde awuliranga nga tusaba. Because He's been hearing us who pray. Awulira. He hears. Abadde awulira. He has been attentive. Essaala zaffe abadde He aziraba. has been hearing our prayers. Ffe tetulinga ggwanga ddala. We're not like other nations. Eggwanga lino si ly'abakaafiiri. Our nation is not for non-believers. Moto yaffe egamba nti for God and my country. Our motto says, Katonda n'ensi Ate yange. tetwogera kyogere. We don't only say it only. Tokikakasa tukikakasa. We put it in practice. Ffe tulina ku bapulezidenti abagenda mu makanisa. We have presidents that go to churches. Ffe tulina ku paalamenti abakwata bayibuli ne balayira. We have parliamentarians who swear by the Bible. Ffe tukyalina ekigambo God mu moto yaffe. We have God in our motto and an anthem. Ffe tulina oluyimba lw'eggwanga nga saala. Our anthem is a prayer. Katonda tagenda kuleka Uganda. God is not going to forsake Uganda. Tagenda kuleka ebiri ewalala bibeere He's not Uganda. going to permit what is everyone to be Katonda here. agenda kutaasa eggwanga lino. He's going to save our nation. Lino eggwanga This nation lina moto yalyo. has got a motto. Balita the power of Africa. Edinda lya Africa. Si buli ekibeere ewala kirina okuba Not wano. everything else has to be Uganda here. egenda kutaasibwa. God is going to say he's Uganda saved. tejja kufa. Uganda won't die. Tugaana. We refuse Kubanga tubadde tusaba. because we are praying. Tubadde nga tusaba. We have been all along Tubadde praying. nga tusiiba. We have been fasting. Katonda waffe yafa. Did our God die? Katonda ffe taatuwulire. Did God not hear us? Katonda ffe taatutaase. Won't He save us? Temutya. Don't fear. Emu amaanyi. Be encouraged. Mugume omwoyo. Take heart. Amataba agatta abalala. The flesh killing others Tegajja batta. won't take you out. Ebyasaanyaawo abalala. The consuming others Tebijja basaanyaawo. won't take you out. Katonda waffe mulamu. Our God is Ddamu alive. amaanyi. Take heart. Guma omwoyo. Be of good courage. Pulezidenti nywera. President, be take courage. Cabinet nywera. Cabinet, take courage. Paalamenti nywera. Parliament, take courage. Mwongere okukkiriza Mukama. Believe in God. Mwongere okwagira amakanisa. Support churches. Mwongere okwagira abasumba. Support pastors. Mwongere okwagira okusaba. Support prayer. Muteekemu ne ssente. Inject money in it. Abasumba abamu basasulira amativi. Pray for pastors on TV babuulire. to preach. Uganda yanjawulo ku China. Uganda is different from Uganda China. yanjawulo ku mangamba. It's different from other nations. Uganda mwaganda n'ebisiyaga. Uganda, you rejected homosexuality. Mwaganda n'ebisiyaga. You rejected Katonda homosexuality. tasobola kikkiriza ekyo. God cannot allow it. Katonda takiwulire. Can God hear that? Katonda assaamu kitiibwa Won't God Uganda. mind that? Uganda ogenda kuba mulamu. Uganda is going to be saved. Bassebo ne bannyabo Ladies and gentlemen, nga mmaliriza. as I wind up, ekigenda okutaasa. what's going to save you? Ekigenda okutaasa. What's going to save you? Ekigenda okutaasa. What is going to save you, Uganda? Yingira mu lyato. Enter into the ark. Mu lyato wali seefu. There is safety. Eryato lino In this ark si ddala. is none other than Ye Yesu. Christ Jesus. Teeka emikono waggulu wonna wooli. Shoot up your hands where you are. Yimirira teeka emikono waggulu. Stand up on your feet. Teeka emikono waggulu. Lift up your hands. Teeka emikono waggulu. Lift up your hands. Uganda togenda kufa bitabalala. Uganda not going to die of corona. Uganda togenda kufa bitabalala. You're not going to die what is killing others. Uganda ogenda kuwona kubanga obaddeko abasaba. You're going to be saved because you had prayer warriors. Obaddeko abasaba
abasaba There are people praying for you. abamu temwategeera lwaki twali tusaba Others, you never knew why we were praying. oba oli anaffe abasaba twali tetutegeera lwaki tusaba Perhaps even us who prayed never knew why we prayed. omusajja bamuyita Pawulo He's called Paul. olunaku lumu yagenda ku kizinga bakiyita Merita One day he went into island Melita. oluvannyuma lw'okuwona omuyaga gwe bayitanga Eulakulo After escaping that storm of Eurakras, eryato nga limaze okwatikamu when the ship was wrecked, Pawulo nga musibe ali mu transit Paul was a prisoner in transit, yayimirira ku lyato wadde yali musibe stood on the ship with all the prisoners, n'ategeeza bakapiteeni abaali bavuga ekyombo told the captains of the ship ne nannyini kyombo and even the owner, n'abagamba ku mwina abali ku he lyato told them, all of you here, tewali agenda kufa none is going to lose their ojja lives. kusigala nga muli You're balamu going to remember your life. bwe baawonera ku kapapajjo When they escaped on the bwe pieces, baawonera ku kapapajjo k'eryato when they escaped by the ne pieces, bagguka ku kizinga bakiyita Merita they went to the Malta island. bwe baatuuka e Merita When they entered Malta, bayibuli egamba waliyo empewo nnyingi the Bible says it was too cold, Pawulo n'asenya obuku and Paul collected firewood, bannaggwanga baali ku kizinga ekyo nga babasembeza and the natives who had accommodated them, nga bakumya omuliro bano bajje bayote they lit a fire for them to warm themselves. Pawulo n'asenya obuku naye Paul collected firewood ateeke ku muliro gwabwe gwe baali bakumye to put on their fire basobole okwota so that they could warm themselves. Pawulo abeera asenya obuku While was collected firewood, bayibuli ega nti the embalasaasa Bible says the venomous beast, embalabaasa a venomous beast eyali mu kyalo ekyo that was in that island, eyali erumya abantu bonna it had bitten all people. nga buli gweruma yaafa Whoever it bit could die. buli gweruma yaafa Whoever it bit could die. buli gweruma yaafa Whoever it bit could die. embalasaasa The eri venomous beast yali korona was Corona. korona w'emmerita The Corona of Malta. korona w'emmerita Corona of Malta yali mbalasaasa was a venomous beast. yali mbalasaasa Was a venomous buli beast. gwe yalumanga Whoever it bit nga talama couldn't be spared. bayibuli ega ndi Pawulo abasenya obuku Paul collecting firewood. embalasaasa y'emmerita The venomous of Malta n'emu erippa ku mukono clinged on his hand. ku mukono beppa On his hand, Pawulo gye yagenda okutera baleeta obuku Paul brought the firewood. ng'embalasaasa eri ku mukono The venomous beast on his hand. ng'embalasaasa emulumye It was on his hand. nga n'omusaayi gutandise okujja I saw blood coming out. abakyala abaali awo Those natives who were there, bannaggwanga abaali awo the natives there, ne balaba embalasaasa they ngeri ku saw mukono the gwa venomous Pawulo beast on Paul's hand. bonna ne bagamba nti They awedde said he's finished. awedde He's done. awedde He's gone. embalasaasa emulumye The venomous beast has bitten him. abamu ne bagamba Others said, naye omusibe ono but this captive, this prisoner, ateekwa okuba nga mutemu nnyo must be a murderer. ateekwa okuba ndoza yatta abantu He bangi must have killed so many. alabika omusangwe gwe gumugoberera I think his issues following him. kirabika aliko ekikolimo I think he's even cast. bonna ne bayimirira ebbali They all stood afar off, ne balinda okulaba Pawulo waiting to see Paul ng'atondoka drop off, agwe dying, afe dying. ne bamubalira eddakiika 15 They counted 15 ne minutes. bagamba anaatera So it's about ebula 10 10 minutes remaining, ebula 5 5 minutes remaining, ebula 4 4 minutes remaining, ebula 3 3, ebula 2 2, ebula emu waiting 1 minute. ne bagamba naye abala bafiira ku 10 It's others die at 10 minutes. naye ono eddakiika 15 alabika mwana afiira But I think in 15 minutes he's going to die. ne ziwera 16 Made 16 minutes, ne ziwera eddakiika 2 20 minutes went, ne ziwera 3 30 minutes came, Pawulo nga tannagwa wasn't dying. ne ziwera 4 40 minutes, eddakiika ne ziwera 5 50 newera minutes, essaawa 1 hour, saawa n'ekitundu 7 and a nga half. They're bamutunuulira looking at him, nga balinda kulaba mulamu waiting for him to dead. ne banoonya ne bamagamaga bagenda okuguziika They looked around where to bury him. newera essaawa 2 After 2 ne hours, ziwera 3 3 hours, abala nga bafiira ku ddakiika 10 others died 10 minutes. Pawulo ng'embalasaasa yamulumye He was already bitten by naye the beast, ng'akyali mulamu but was dead, ne is ziwera alive. essaawa 3 3 hours, 3 saawa hours, nya tannafa 4 hours, not dead. mpaka lwe baagamba Until they said, ono omusajja I think this man, alabika musambwa I think he's a god. kijja kitya okubanga ebiruma abalala ne bafa ye bimulumye ate ye n'atafa How come that what bites others to cause their death, they have bitten him, he's not dying? amawanga ganaatera okwogera nti uganda alabika musambwa The nation's about to say that Uganda could be a spirit. kijja kitya okubanga naye korona gyali naye nga tebafa How come corona is there but they're not dying? amawanga ganaatera okwogera ni mu uganda waliyo ekintu ekirala Nation is about to say there's something else on Uganda. naddala ggwe omwana wa mukama gwandaba Especially upon you, child of God watching. mpulira bulungi ate ontegere bulungi Listen to me attentively and si understand. buli ekitta abalala nti naawe kirina okukutta It is not that everything that kills others that it should kill you. embalasaasa yali etta abalala bonna ku kizinga ky'emmerita yaluma Pawulo n'omusaayi ne gujja n'atafa n'asigalawo ne bagamba nti alabika Katonda. The venomous beast beat Paul and even blood came and people say they saw the blood coming and he was not dying and people say he's a god. naye ekyo kisobola kubaawo ng'oli mu lyato That can only happen if you're in the boat.
nga n'eryato eryo ye yesu. And that ark or boat is Christ Jesus. Njagala okulaba ku ssaawa eno ng'oteeka emikono gyo waggulu. I want to see your hands shot in the air. naddala mmwe n'abatandalokoka. Most especially those who are not born again. essaawa yakudda eri katonda. It's a time to return to God. katonda mukama ogenda okuwonera. In only God you'll be having teeka rescue. emikono waggulu ku ssaawa eno. Lift up your hands now. oli waddembe okuyimirira. Free you want to stand up. oli waddembe okufukamira. You're free to kneel down. emikono waggulu. Shoot up your hands. ddamu ebigambo lino ng'ozibiriza amaaso go. Repeat after me with close eyes. gamba nti ayi yesu Say, dear Lord Jesus, mukama wange my Lord, nzija mu maaso go I come before you olunaku olwaleero right today, nga nkwegayirira beseeching you, onsaasire have mercy on me, onsonyiwe forgive me ebibi byange byonna my sin bye nakola that I committed okuva mu buto from my childhood okutuusa olwaleero up to now. binsonyiwe byonna Forgive me, Lord. osangula amannya gange Erase my mu names kitabo ky'abafu from the book of the dead ogawandiike and write them mu out kitabo in the eky'abalamu book of the living. kubanga olwaleero For now, today, nze n'omutima gwange with my heart, nzikiriza I accept okwebwa obutuukirivu to be given era righteousness, njatula and I confess n'akamwa kange with my mouth nti ndokose that I'm born again. ndokose I'm born again olunaku olwaleero today. ayi yesu Dear Lord, nsonyiwa byonna forgive me all bye nakola that I committed. olwaleero Today, nzikiriza I accept okuyingira mu lyato to enter the ark. nga n'eryato In eryo that ark ye yesu is Jesus Christ, omwana wa the katonda Son of God. nsembeza Draw me yesu closer. nsembeza Jesus, draw me yesu close. nsonyiwa ebyemabega byonna Forgive me on my past. nange olwaleero Because today, leka mbeere mwana wo let me your child. nsaasira Have nsonyiwa mercy on me. nzijuza Fill me omwoyo gw'omutukuvu with your spirit. naaza Wash me n'omusaayi gwo with your precious blood. nsonyiwa Forgive me ebyemabega byonna all my past. nkuuma Keep me mu katyabaga kano from this corona. ntaasa Save me akabi kaleme kunzita from this crisis. amatabanga gakunta When the floods are moving, amatabanga when the gakunta floods are coming, yesu Jesus, leka nze gansange let me them find nga me ndi mu lyato in the boat. eryato The ark, gasitule lisitule let it just be uplifted. Let liseeyeeye me float. ligende Go nga nze ndi muli when I'm inside. yesu Jesus, teekaako obukuumi put protection on pa me. immunity Give me immunity. ng'embalasaasa ezitta abala When the beasts attacking others nze tezinzita can't kill me, era nga bwe gwali as it was emerita in Malta. pawulo Paul, embalasaasa when the venomous bwe beast, yamuluma when it bit him, kubanga gwe wali wagamba because you had said ti obubonero buno that these signs bunaagendanga n'abo shall follow those abakkiriza who believe. banaagobanga They emizimu shall cast out mu demons linnya lyange in my name. banaakwatanga ku bintu They ebidda shall handle disaster things. tebibakolengako They shall kabi not hurt them. banaanywanga They obutwa shall take ne poison. mutabatta They shall not be ekyo killed. kigambo kyo That is your word. tetuyinza kimenyawo We shall not take it away. tetuyinza kiggyawo We shall not do it away. tetugenda kusimula We're bayibuli not going to erase the Bible. tetugenda kuwandiika We're not going to write another one. ekyo kye kigambo kyo That is the word. tukikkiriza We believe it. tukitwala We take it. tukikkiriza We receive it. tugenda kitambulira We're going to walk in it. naffe tunaabeera We shall abide balamu mu linnya alive. lya yesu In Jesus' name. amiina Amen. obeera yesu engalo wonna wooli Give a round of applause to the njagala praises. kusabira I want to pray for you. njagala kusabira I want to pray for you. katonda gwayinza byonna Lord Father God, nkwebaza olw'ekigambo I kyekibuuliddwa thank you for your word. uganda terina kyakwekwasa Uganda has no excuse. uganda terina kyakwekwasa Uganda has no excuse. n'amawanga tegalina kyakwekwasa And even the nations. amawanga gawulidde ekigambo The kyo nations have heard your word. enjiri ebuuliddwa The gospel has been preached. abantu tubalabudde We have warned people. abantu bazzaamu We've amaanyi encouraged men. tubawadde enjawulo We've given them the difference wakati w'abo abatya between katonda those who fear God n'abatatya and katonda those who don't. taata saasira omukazi Father, have mercy on that woman oyo alokose who olwaleero has confessed salvation. saasira omuwala oyo Have mercy on saasira that omusajja girl. oyo On that girl saasira and boy. omulenzi Have oyo mercy on that boy. saasira oyo alokose Have leero mercy on the one who has ate broken. n'oyo ayalokoka edda And the one who's only born again. tumusabira We pray for them ayongere okunywera to be established. yongere omunyweza Establish them ne mu kiseera kino right about now. ekyakatyabaga Of confusion and crisis. ak'ebyenfuna Of economic crisis. n'entiisa ya korona And even the fifth oyo corona. ye mukuume Keep them. oyo mugabirire Provide for oyo them. mugabirire Provide for them. ayi mukama Dear Father, nzijukidde I've remembered nti emisiri that in Egypt, ekiseera kyatuuka time came ebibonobono nga bigenda mu maaso when the plagues were going on, ebibonobono nga bigenda mu maaso when the plagues were affecting, amazzi g'emisiri gonna gakwata when the omusaayi waters are turned into blood. naye abayisirayiri gye baali babeera But the waters in Goshen, egoseni the waters in Goshen, amazzi gaali kiriya the waters were clean, amazzi maali malungi the waters was good, amazzi gaali ganywebwa the water was drinkable. ekiseera kyatuuka The time came ng'emisiri yonna in all Egypt, enzikiza ekutte there was felt naye darkness, goseni but in Goshen, waliyo omusana there was light, waliyo ekitangaala there was sunlight, abayisirayiri gye baali where babeera the Israelites were. egoseni byali birala Goshen was different, emisiri nga wali birala in Egypt was nga different. bwewakikola luli As you did it nga then, bw'okikolera abantu do bo it together, bawe God. obugabirizi Provide for them. bawe
obugabirisi Provide for them. bawa obugabirisi Provide, O God. babeere n'ebyokulya To have food. babeere n'essente nga teziggwawo Have money that's not going abalwadde out. baabwe bawonye Heal their sick. tewali anafiira mu katubagiro No kano one shall die in this tewali confusion. anafiira mu katyabaga No kano one shall die in this crisis. abantu bo banaaba balamu Your people shall live. mu linnya lya yesu kristo In Jesus' mighty mukama name. waffe era omulokozi Our Lord and damu Savior. nti amiina Give a mighty amen. damu nti amiina Say amen. amen